fundikira n'okubagamba akagambo kano. Eno struggle buli omu yagijjamu muzi teri yawandiikibwa. Era ky'obulaba nti ekibiina kya National Platform ne People Power tekirina gwe kyawa application kujja kukola mirimu gino gya kwogera. Twagiyamanga ffe ku lw'ensi yaffe n'obulumi tewali gwe bawa application. Era buli omu byayogera yamanyi gy'abijja. Era n'embooka ezinamukubwa zimukubwanga ye. Kati ngenda basaba ekigambo kimu nti bwe tuba tuli mu struggle muno buli omu kola omulimu gw'olina okukola nga gwe gw'osobola. Tolingiriza mu sowaani ya munno. Edda ennyo bwe twatulanga ku lujjuliro okulya emmere mujjukire fedda eddayiningi yatulwakangako senkaggale oba semaka bw'omu ng'atuddeko bw'omu. Abasigadde ffenna twatulanga ku lujjuliro wansi ku mikeeka ne twalirirawo akawempe ne twalirako endagala ne batulako emmere. Era emmere eyo buli omu tebakkiriza kutula mu sowaani ya munno. Era buli omu baakubanga emmere bakubegerako emmere eyo bw'ogimalawo era nga tebatukkiriza kusookamu nva kusookamu nnyama. Kati njala bategeeza mwenna ba bloggers ba National Platform ne People Power. Tuli mu struggle nga tewali gwe baawandiika. Buli omu yereeta yekka ku lw'okwagala ensi ye. Ngenda basaba goba okola videos zikole ng'ozikola ku lulwo ne byoyogera nga bibyo. Totunuulira mu sowaani ya muntu mulala yenna ky'akola. Concentrate on your life, concentrate on what you are doing. Don't concentrate and don't attack anyone. Kubanga nkiddamu ekibiina kya National Platform tekirina muntu yenna gwe kyawandika ku social media kujja kwogera bigambo bino. Tubyogera ku lw'obulimu bw'eggwanga, tubyogera okukuuma omukulembeze waffe, tubyogera okulabisa Museveni n'okulabisa enfuga embi. That's the fact. Kati gwaliyo ng'oli buloga okulumba buloga munno simanyi yoyogera tebikwatagana simanyi biki ng'alina byakola gwe naawe n'obiyingira mugenda kukusaba n'obuwombeefu buli omu tunula mu sowaani yo. Buli omu kwatawo okutambuze struggle eno naye gundi akola kino n'okiyingirira gundi akola kino buli muntu muleke kyavuga kyekijja omufula kyali. Anaavuga struggle ng'agivuga butereevu bwayo ajja gigusa. Anaavuga struggle ng'agivuga bubi era mujja mutegeera ani mukyamu. Era nkimanyi nti mwakitegeera ddala ani abakyamu bali mu struggle batwerimbiseemu. Kati simanyi lwaki gy'ojja maanyi galumba mu struggle munno n'otandika omukookera ebigambo oba okwogera ebigambo ebikikiri. Ngenda basaba nga bwe twakuzibwa edda buli omu tunula mu sowaani yo. Buli omu tunula mu sowaani yo. Tolumba toyogera Lumbuye kyayogedde kubanga Lumbuye tayogera bintu bye mwogedde already. Lumbuye tadisguising information gye mwogedde. William Asimu akola bibye, Katongolo akola bibye, Kojjo Mugezi akola byo, n'abala buli omu asaba akola bibye. Kati gwate bw'ovenda otandika okuyingira ebintu masaba byakola, oyo bya Katongole byakola, oyo bya William Asimu byakola, oyo bya Pato byakola ng'omuvumirira oba ng'obirinyira. Kiba kitegeeza nti olina gwe ky'okola ky'osindikiriza ky'okolera. Buli muntu yima olubimbi lwo oluguse ku lwonga gwe kubanga tewali we twakola application yonna nga tuwandiikibwa tugenda kwogera bigambo bino ku lwa National Platform. No, tubyogera nga bannayuganda abalina obuvunaanyizibwa ku lw'ensi yaffe abaagala enkyukakyuka. Ekiseera ky'okwerumba mu kiveemu temulumbagana bannammwe. Buli omu kola ky'olina okukola nkiddamu. Buli omu kwata essimu yo, teekako data yo, kozesa omutwe gwo, information gy'ofuna ogipaasinga eri abantu. Abantu bakooye okuwulira endooliito gundi ayomba na gundi ne gwayombesa tamuddamu. Abantu babikooye beetaaga okuwulira ekigambo ekyogera ku Museveni ku nkyukakyuka okutulugunya n'okuwamba abantu. Mulekeraawo okuwalampa bannammwe. Oyina essimu yo ekikuteekesaako live ng'olina byozza okwogera so si kwogera ku muntu ate ali mu National Platform People Power. Kola ky'olina okukola nga ggwe omuntu. Embooka ezinakuba ku lw'enkyukakyuka bagenda zikuba ggwe so si muntu mulala. Mulekerawo okwerumba, mulekerawo okusasamaza abantu, okujja okukyusa information y'abaana bagibogedde mugireke nga bw'agyogedde oba oli akoze eki. Olunaku lugenda tutuuka mujja tutegeera ani mutuufu ani mukyamu. As simple as that. Kyenjagadde okuyisaawo mulekerawo okwerumba. Mulekerawo okuvumagana. Muli baana ba mundeemu nine muvumagana nkiddawo nga nfundikira akanyomero kano. Tewali n'omu gobawa application oba n'omu gobawa bbaluwa ya kukozi kukola National Platform. Tukikola nga bannayuganda ku lwa Uganda yaffe etuluma. Kati okwerumba mbanga bagamba nti mulwanira mirimu gino si mirimu wantu sitaasa ggwanga kubanga TV Uganda tesobola kuba mawulire. Radio tesobola kuba bannamawulire. Tukuma omukulembeze waffe okuva ku bantu amuvuma abamujolonga n'omusiiga ettomi gwe mulimu ogwattekisa ku social media ffe nga ffe bannansi abeeteekawo so sigamba tuna bwe tukolera. Twekolera nga ffe byenjogera mbyogera nga nze ate bivunaanyizibwako nga nze. N'omuntu omulala yenna akola live abyogera nga ye ate bivunaanyizibwako nga ye.
mulekerawo entalo okujjonga mwine bemukolera okwerumba kibi era mu kikomi nfundikiddawo ngenze ku kalowoozo kalero n'ekigula lugi then tuleka tugende ku information eyatulese. Kati kano ke kalowoozo kalero. Mu kalowoozo kalero kagenda eri buli muntu yenna asoomusemu gwe emyaka 18 okudda waggulu. Oba oli Uganda oba oli wabweru wa ggwanga. Njagala musalemu akalowoozo kano mukatambuze ku social media platform zonna mu ngeri yonna esoboka. Kuba njagala kwogera mu buwombeefu, kakuyingire mu bwongo, kakuyingire mu mutwe, kakuyingire mu busomyo, ate ofunemu ekyamagezi ky'ogenda okukola mu kalowoozo kalero. Akalowoozo kalero kava ku ki oba kasinzidde ku ki? Kasinzidde ku nsonga za bulijjo ze tuyitamu ng'abantu. Mujjukire nti omuntu mu butonde okula ate okadduwa. Ate ffenna bwe tumala okula tubaako gye tulina okuwummulira. Naye ate bw'obanga tewateeka gye wawummulira kiba kitegeeza kikyamu nnyo. Abantu abasinga obungi abakwata ku luguudo lw'e Masaka mulaba nga lukwatiridde okuva ku lunaku olwokutaano akawungeezi ate mpaka ku Lwasande akawungeezi ne lukwatirira ate ng'oludda e Kampala. Kitegeeza ki? Nti bano abantu balina mu kye babasinza kye mutayagala kutegeera kati kyenjala bategeeza. Mbasaba mwenna, nsaba buli muntu yenna oba oli Munnayuganda oba toli Munnayuganda ng'oli mu Uganda n'okusinziira ddala Bannayuganda oli bino kana akalowoozo kammwe akaleero. Mbasaba buli muntu yenna afuna ku ssente oba afuna ku nsimbi ng'oli mu kibuga Kampala nga wava ewammwe nkutegeeza bwenti nti teri walanga wammwe ate era teri agenda kulaakulanya wammwe gw'olina okwekulaakulanyiza ewammwe. Ebiseera bingi ffenna tugera ntwekuuma mu kibuga ne tudda omwo ne tuzimba mu kibuga ne tukola buli kimu kye twagala ne tukola effujjo. Naye olunaku lutuuka nga Katonda Allah akujjuludde balina okukuzza ewammwe. Bagenda okukuzza ewammwe nga newammwe basaawa obusawo obw'okuteeka. Nga n'emmere gye banaafumba okuwa abantu abazze okuwerekerako teriiko. Nga newamu tewaliwo na nnyumba ekintu ekyo kiswaza nnyo. Ngenda kukusaba. Omugenzi Erimaani Basudde yayimba oluyimba tuli babikukkuluma Kampala akyatusika. Twerabidde nnyo gye twava ne tudda mu kibuga okusiisiira nga kalooli. Kati mwana mulezi ngenda kutegeeza nti ekibuga essaawa yonna kisobola okukulema oba okwokya. Ewammwe osobola okuddayo n'oba nga osobola okukola ebintu nga tewali akwebuzizzaako. Buli kyokola kikolema kubanga kimanye nti ekibuga essana kijja kwokya odde mu kyalo. Osobola okuba nga wazimba akayumbako State Council nejja neyisawo oluguudo lwatakusasula ogenda kubeera luddawa. Kitegeeza nti olina kuddawo mu kyalo. Njagala mutegekere obukadde bwammwe, mutegekere embeera zammwe eza bulijjo mukimanyi nti embeera esobola okukyuka. Tutandise tutya mu kalowoozo kalero. Gwe buli afuna ensimbi kimanye nti olina okudda wammwe ku butaka ozimbe. Otegeke. Lwaki otegeka? Embeera tebeera ya lubeerera, embeera ekyukakyuka, kye tuyita obulamu bukyuka butya. Olwaliro lubulungi n'ekyo oyinza obutabeera bulungi, ani agenda okukuyambako? Olwaliro lwemuvubuka gye mujjako ogenda kukaddiwa, ogenda kukaddiira ludda wa? Kansooke nkubuuza ekibuuzo. Nkugambye nti olunaku olwokutaano nga buwungeera, oluguudo lw'e Masaka lukwatirira mpaka Lwasande nga bagenda ne badda olw'Essande. Kiki ekibatwalayo? Kwe kugenda okutandika okuzimba ewaabwe. Kwe kugenda otandika okukola project ze batadde ewaabwe. Olw'eggulo ku Ssande bakawunga emmotoka ziriko embuzi, enku, amatooke buli kimu olw'ensonga nti beetegekedde obukadde bwabwe. Ne gw'oli mu kibuga eminwe 3 egy'amatooke gigula siringi 10,000, omuno gw'amawugo gumugula 2,000 kyokka ng'olina ettaka k'osobola ogenda n'oteekako essente ne balima emmere n'oba ng'ogenda ku wiikendi n'ogijjayo. Ate ng'okimanyi nti ne bw'onooba nga ofudde bagenda kuzzikawo mu kyalo so si mu Kampala. Njala ombulira omuntu omu gwe bali bazise mu Kampala. Era bw'ofa kabeerera ndyoni ng'obadde mpangisa akusuzawo ennaku 2 eyisigale mwati mumutwale mu kyalo. Kati njala bategeeza buli muntu yenna kimanye nti okula togeza ne weesisigaliza n'ogaa nti buli kimu okikola mu kibuga. Nedda. Abasajja bano mulaba olwokutaano bakwata emmotoka zimpe enkoni ne bayingira ewaabwe. Badda n'ennyama, bajja n'enkoko, bajja n'embuzi, bajja n'emmere. Gwe emmere gy'otagana ng'ogenda mu katale ogenda gula matooke, simanyi ngenda gula ntula, simanyi nnyaanya biki. Already ye agenda ku lwokutaano n'atandika okukola ku lw'omukaga n'olw'Essande n'adda n'emmere na buli kimu ate ng'alese azimbye. Y'ensonga lwaki bagendewe mu kyalo. Nemwe mwenna mukonkomalidde mu kibuga muganya okutegeka ewammwe bwe mumala okufa ne tubazza mu kyalo nga n'ogenda okuzika tusawo busanya tolowadde ennyumba. Kino ekintu kiswaza nnyo abaana ba Nambi, kiswaza nnyo abaana ba Kyabazinga, kiswaza nnyo abaana b'e Bunyoro, kiswaza nnyo abaana b'e Mbalala, kiswaza nnyo abaana mu North. Please musobole okuba nga mwetunulamu ng'abantu. Ne bw'ogenda mu maserengeta g'ensi ne bw'ogenda mu bukiikaddyo ewammwe wasigala we wammwe kuba teri agenda kukulaakulanyizaayo.
gwe bolese ku kyalo jabbasanga abali step ahead of you nga basisira dda gwe ngoli mu kibuga okalula maaso kumbe nga abasajja mu kyalo bakyali mu kola nkuddamu okutegeeza mutegekera obukadde bwammwe ng'obudde bukyali mutegeke gye bagenda obbaziika ate mubeeko ne pulaani B nti ekibuga kisobola okugaana ngenda kudda wa ate mukimanye nti kati ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa mubasi abali mu kibuga essaawa n'ekibuga kikwokya ojja kudda mu kyalo ekirala tutandika okumanya nti tulina okwerimira emmere yaffe emmere mu kibuga ya bbeeyi so nga ate gy'ojja mu kyalo yalayisi nnyo ke kalowoozo ka leero gwali eyo wenna ng'okyalowooza mbu ojja kubeera mu kibuga ebbanga lyonna yensobola ki nkubuuziza bw'ofa nga oli mu kibuga bakuzika mu kibuga nedda era tukwata baasi ne tukwata lole pickup taxi baasi ne tukuzayo mu kyo tukuziikayo naye nga n'emmere gye tugenda okulya mu lumbeerwo bagulangule lwaki temusobola kudda mu kyalo nga bano bannaffe bakikola abagenda ku lw'emasaka ne bagenda olwokutaano paka ne badda olw'essande akawungezi ng'emmotoka zikubyeko ebyokulya ne badda mu kibuga ne basiisira bo nga tebagenze ggula mmere mu gye mulwane mukama simanyi mu kiwunya simanyi luddawa nga bo emmere bakumyewo nayo kekabadde akalowoozo ka leero njala genda ku kigula luggi bulungi nnyo tutandike vidiyo kati nno mu kigula luggi kya leero njagala buli muntu yenna owulirize bulungi nnyo era mbatumeddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kana ak'ekigula luggi mwebale kubeerako webale kusharinga information sharing a video tugende mu kigula luggi kya leero kino njadde njagala bannabyobufuzi mubeereko bannaddini mubeereko abamanyi byafaayo mubeereko nammwe abeefuula nti temulaba bigenda mu maaso mu ggwanga mubeere ku kigula luggi kya leero kino njala kibakke bulungi nnyo buli mwakitegeere ayogera mummanyi seeri antama ebigambo bino mbyogera nga sitamidde era nga ntegeera bulungi nnyo mu kigula luggi kya leero kitambula kitya kijje mu kanyumiro akagamba nti atamanyi gy'avudde ate era tajja kumanya wa gy'alaga atama ebyafaayo tajja kumanya biki bigendagenda mu maaso ebiseera ebisinga ne tuba tuli mu kkooti nga tuwoza emisango abalamuzi bwe mulaba bafutubbala mu ntebe omwo nga beetaddeko biwiigi ebyeru agenda okusala omusango ogutyemula yeesigama nnyo ku nsala y'omusango omukadde gwe yasomako oba gwe yawulirako butyo naffe njala bategeeza mwenna abaagala enkyukakyuka mu kigula luggi kya leero mumpulirize bulungi nnyo saagala muntu akyukakyuka munjegeekereza amatu Uganda ng'eggwanga lyafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 kati gy'emyaka 61 egiyiseewo bweddu Uganda gy'eberina egy'obukulu nkiddamu eggwanga Uganda lyafuna independence oba obwetwaze mu 1962 okuva mu mikono gya Bungereza yali ekulira omugenzi Queen Elizabeth kati omugenzi independence no bagituwera kollo era Uganda etandika okwefuga naye tetwefugangako kubanga ekigendera ky'okwefuga kiba kitegeeza nti mukuze musobola okwesererawo ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze n'okuweereza abantu kye tuyita service naye tetwamanya nti ebyafaayo bitulondoola gwe awagira omupiira awagira ebyobufuzi n'akola bizinensi n'abantu obuntu mulina history byafaayo ekintu kye tuyita ebyafaayo ebiseera ebisinga kigoberera mula premier lino ganti eno tiimu emaze ebbanga tekubaasi no simaire banenga tekubaani ebyafaayo bidiringana atulu mbituukirira naye njala kabatema namwanduke yatema omusika mulumbe ng'alowooza nti akimaze oba akikubye munnaye njala bategeeza ffenna tuli byabufuzi tuli mu politics tumwongera ku social media ne ku mitimbagano egy'enjawulo njala bategeeza ebyafaayo mu kukyusa obukulembeze mu Uganda tebitufevalingangako nedda ffe twali tulowooza nti mu gino emyaka gya .com era bano tulowooza nti bamanyi byobufuzi bajja kyusa ebyobukulembeze nga tewaliwo munnayuganda n'omu ayiye musaayi wadde okufiira obulamu bwe naye mwana wattu kubanga kusiwa nsaano mu mazzi ebyafaayo si birungi nnyo ku saidi ya Uganda mu kukyusa obukulembeze naddala eri abo abakulembeze aba bali mu ntebe ebyafaayo bitulaga nti Uganda yafuna obwetwaze mu 1962 naye okuba twafuna obwetwaze obwo Uganda ng'eggwanga terifunangako kukyusa bukulembeze mu mirembe n'ebugenda mu mikono egy'omuntu omulala nga tewaliwo okusikangana bitogi tewaliwo okuyiwa musaayi na kutta bantu we twogerera ebyafaayo bino bitandise okweyoleka lwakuba nti abantu abamu babadde tebannakitegeera kati kakibanjulire mu kitegere bulungi emyaka giri 61 bukyanga Uganda efuna obwetwaze
nenge byafa biraga nti buli mukulembeze nali mu ntebe agibwako namaanyi ga mundu banalumanya ne besaalumanya abasinga obungi ne balusulamu akaba nenga bandi bali tebafa olw'ensonga nti ebyobufuzi tubimanyi byakwogera na kutuula ku mmeeza naye bano abaffe buli atuulako balina mmalamu kuulamu na nnyondo. Kirajjukirwa nti gavumenti zonna ezibadde ku Uganda zigiddwako na mundu era na kino bwe kyolese okuba nti Uganda egenda kwolekera akaseera kakatubagiro olw'ensonga nti ono yajja yalina ebigendererwa ebibye era nga naye ayolekedde okuba nti agenda kugibwako na mundu olw'ensonga nti kyosiga kyokungula. Bano abasajja bajja batulimba nti bantu balungi nnyo kumbe bali batusibidde ekikookolo ku maaso. Yensonga lwaki nti bali mu kutiitira okw'ekika ekya waggulu nti buli muntu asobola okwogera bamusirisa atasobodde kusirika bamutta bwe batasse asibira mu kkomera nga n'ekimusibiza bwe kibabuuza tebasobola kiraba. Ekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino njala kibategeeza nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu ke tuyita timing bomb nti njala bbawaako ku bintu mbadde temanyi nga mulowooza nti byakusaaga bibi ebiruwa wulira. Yoseriti bahabula otabasiro mutano wakali nsereta mzeze nsanga bisibe yenga ye yayina ebigendero biye byali byekusikidde nga ne banete baate babitegera bulungi nnyo ke bayita kafeche yayina akafa akakecce nga teri akamanye. Abantu bangi bayamba Yoseri nga balowooza nti bayamba omuntu wa bulijjo kumbe yali mpiri gye beeyoledde. Omanyi nti bayita okweyolera empiri kwe kwekulira akabazzi kugulu nga tutegedde. Bajjajjaffe beekudde akabazzi kugulu ke batateegera ti akabazzi kano kagenda baviiramu obulemu obw'ekika ekya waggulu ne bazzukulu babulozeeko era ekigenda ddala maaso. Wetwogerera essaawa zino nze nabagamba sidda mu kalulu ka 2026 siriiyo kubanga n'ekigenda okutuukawo nkya sikimanyi naye mmwe mwenna basogumbiza nti mugenda mu kalulu mbasekeredde era nkabatema sigenda kudda mu kalulu kubanga ebyafa tebitufavalinga kubeerako mu kalulu kubanga yose yakimanyi abantu bamukoowa. Okumanya mbale temwena kyemumanyi na kyemutegedde kambategeeze kino mukiwulire bulungi nnyo. Ebyafa tebifavalinga mukulembeze atudde ku ggwanga Uganda kuvaawo na mirembe ne Museveni bwate bwali nga tetunnagenda mu kalulu kano aka 21 mumpulirize bulungi nnyo. Yoseriti bahabulwa yatuukirirwa abamu ku bannaddiini bannayuganda bannakabala yatuukirirwa ku be tuyita bahistoriko yatuukirirwa ku be tuyita bannabyabufuzi abo mu Uganda wepo n'abamawanga agamuliraanye n'abo okwetoola Africa n'okwetoola ensi yonna ne bamugamba nti kyandibadde kirungi nnyo eggwanga eryo history waalyo talifevalinga kuba nti obukulembeze bukyuka na mirembe. Tubadde tukusaba ove mu bukulembeze obwo tukuwe kye tuyita safe landing nga teri agenda kuvunaana musango teri agenda kukwata ku ssente zo teri agenda kusiba era ng'olina eddembe okutambula mu nsi yonna 24/7 w'oyagalidde. Ne bamubuulira ekirungi ekirimu ekyo ne bamubuulira n'obuzibu obuli mu kweremeza mu buyinza ne bamugamba nti buli kintu ky'oyagala tugenda kikuwa oleke eggwanga Uganda litambule mirembe ng'okyusiza obuyinza. Yoseri yabatunulira kyamulinga essalambwa eri ensempe kubanga ye alina ekigenderero kikye ne banne kye bataamanya nti yali alina ekigenderero kikye. Era meeting ezize zituula zonna ng'aziziimuula n'okutuusa olwaleero. Kanjala bategeeza ennyumba ya sitaani egenda kukwata omuliro ng'ate gwekumye gwokka. Mujjukira nti sitaani yali muweereza wa Katonda n'amala ne yeewaggula ku mukama we Katonda n'adda ku nsi n'atandika ottiyuma buli kitonde kyonna Katonda kye yateekawo. Wetwogerera essaawa zino ennyumba ya sitaani egenda kukwata omuliro nga ngenda bategeeza nti ennyumba ya sitaani essaawa yonna esobola otandika okwekuulamu amadinisa. Ng'eddinisa alikuddemu ne balitaddewo nga temujja tegeera ni yakuddemu ddinisa mu mirembe kubanga jala bategeeza mu nnyumba ya sitaani Yoseriti bahabula otabasira mutani w'akalekezi n'akabinja ke akamalayika enzisi mulimu malayika ezimu ezeekubyemu mu mutima ne zigamba ensi we tulaga si walungi nnyo tusooke tusitemu ekigere emabega tulabe engeri gye tugenda okukwataganamu ensonga zino. Meeting zizze zituula nga bategeeza Yoseri nti munnange eggwanga weriraga tetumanyiiwo twandibadde tukola ekintu ky'obugezi ne tukwata obukulembeze ntubuddiza bannayuganda era ensi n'etambula. Oluva mu meeting butyo Yoseri ng'atuuza kafamire ke ne bazzukulu be nga baga tetulina gye tulaga. Era meeting eyasembayokko waliwo omukulu omu era nga ye aludde nnyo mu byamagye yamugamba omanyi nti obuyinza buno tudde tutuule n'abo opposition
tu drafting ebiwandiiko ebiraga ku lw'eggwanga tugenda kuzzaawo enfuga ey'amateeka n'ebiragiro ffe tuva mu buyinza tubukwasa bannayuganda. Omwami ono yagamba Yoseri mu meeting emirundi ebiri. Yoseri n'abagamba nti bwe tuva mu buyinza tugenda kufuna obuzibu. Yensonga lwaki ndeese mutabani wange ono nti wabaawo kyonna tusigala tukyalina safety ey'okukola ki ey'okuba tulina obuyinza n'okukuuma ebintu byaffe. Abaami bano ne bava mu meeting ezo nga si basanyufu. Ekyaddako ne batola order omutamiivu atandika okunoonya buli muntu ssekinnoomu yenna ayina endowooza egamba nti obuyinza tubuddize bannannyiniwo nga nena bwe gisimufundize. Kati njala bategeeza ennyumba sitaani eriyo abatandise ogyagala ogikulamu endabiwamu n'amadinisita nga bagamba nti tetugenda genda mu kavuyo kali ak'abakulembeze abalake bagenderamu. Kati buli omu atandise okuyigga munne. Eyo information ngenda gikumya kubanga saagala giwanvuya mu nyumba ya sitaani kasitoga nti gundi sitaani gundi ate gundi akunoonya n'akabazi. Tebiba birungi. Kati mwe mulinde gye bujja katono. Ekintu kitokota si kisaanikire. Mulimu amadinisa ge bagenda okujja mu nju z'abantu basule edinisa awo, edinisa ly'omuntu eddene nga ligudde. Naye ng'ekigenda okuba ng'ekisudde edinisa eryo, kwe kuba nti ebyafaayo tebikkiriziganya na Uganda mu byabufuzi okunoonya obululu byonna byakiyita mu lujja. Bano abasajja balina kuvaako namwo. Naye ekirungi ekyo tulina nti mu nyumba ya sitaani mwennyini mutandise okukwatamu omuliro nti eriyo abawakanya ebikolo bya sitaani ate nga banene bamuga nti ekimala kimala. Naye olw'okuba nti ono ye alina ebigendero ebibye ne bane bataategeera kati alina wogenda okulabira kye bayita omuliro mu nyumba ya sitaani nga yeekomyeko omuliro. Kati nno kye kibadde ekigulalo gikyaleero naye nga njala bategeeza nti buli omu tandika otunde ebyafaayo bya Uganda kuba mu 1962 okutuusa olwajja emyaka 61 tewali mukulembeza lyatudde ku ntebe n'avaako mirembe ebeera mmundu. Naye ku luno mulinde firimu ejja kuba sinsasulire nga n'agyogerera simumanyi. Kye kibadde ekigulalo gikyaleero katutandisa information. Okusookera ddala njala bategeeza bannayuganda nti emirimu gino gye tukola gya bwannakyewa ate si byangu, girimu okusoomozebwa kungi. 1. Tuteeka obulamu bwaffe mu matigga. 2. Tuwalampwa. 3. Tuwaayirizibwa. 4. Tunoonyezebwa. 5. N'otuuka okubanga naawe otuuka ekiseera n'oga kikyendiko kino naye ng'ate eggwanga likuluma n'ogamba sina kyakukola kansigalewo ewe ez'omumba kubaze kuba oba kubaze kyappa. Kati yembeera gye tulimu. So ngenda basaba buli muntu ali eyo mumanyi kye tuyitamu. Lwaki njogera statement eno? Abantu bangi temumanyi nkola ya Yoseri. Yoseri okulemererwa ayonoona atya. Bw'omulemererwa okugula omutima gwo n'omulemererwa okutta n'alemererwa okufuna famire okyazzaako kusiiga mpitambi wonna w'oyita. Era lwakiri aspending obuwumbi n'obuwumbi ng'ayita ku social media mbannamawulire mu bantu ba bulijjo okukolako kye tuyita blackmail oba kye tuyita damage on media. Era akikodde ebbanga ddene nnyo. Kino akikola ku bantu bamanyi nti tabayinaako mukono. Ebigenda mu maaso ku social media mbiraba. Naye ng'ate abakola obuvuyo buno bonna bagamba nti ba professional journalists, bannamawulire abatendeke. Era nga bakola ku TV, bakola ku radio, bakola ku ki. Naye nga mu ethics z'amawulire ng'oli munnamawulire toteekeddwa wadde okuyisa ekigambo ekivuma oba okunyooma omuntu yenna. Naye mu Uganda osanga eyita munnamawulire ng'ayogedde ekigambo ekinene akikubye ku mmeeza kubanga kye kibasasuza. Osanga eyita munnamawulire professional journalist ng'awandiise story ekwata ku muntu ng'anfu. Osanga munnamawulire ng'omulimu gwe awulira ekintu kimulumba kuba nti waliwo omuntu ali mu byobufuzi nga ye teyali tamusuubira oyo ne kimuluma. Kati ngenda basaba tukola omulimu gwe gumu. Waliwo ebintu bye tutajja kuwa nnyo makulu na kubiwabudde kubanga tetujja kudduka na nsi. Ensi tulina okugenda nayo ku peesi yayo entonotono. Otherwise bwe muna agenda ku peesi gye batutwalirako mujja gweddalo. Nga bwe nabasaba nga tutandika struggle nti bwe mulaba omuntu ng'omulimu gwe aconcentratinze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kuba mu station nzeeko, oyo mumanye nti alina mission ye gye baamuwokola. Oba Muganda oba si Muganda muleka akole kyalina okukola. Otherwise temushiyanira byayogera. Ngenda kuzanya akatambi k'omukulu omu mukawulire ge byayogedde naye ngenda bagamba nga sina kazanya. Eyo gye tuyita statement oba gye tuyita
ebigambo ebiteeketeeke bibateekateeka okukozesa omuntu oyo nenga tamanyi bamukozesa. Ntandise bwenti. Nzomanye byange mbiyogera ng'omusezi agula essiyani nti kino na kino kigenda kubeerawo n'ensirika bwe kibaawo n'ensirikira ddala. Kubanga nze gye mba nzigya information neesigayo n'ebinaatuuka omba mbimanyi lwakuba nti bano abasajja n'abakazi kye batamanyi nti the moment ke nzijja ku live kuno nenjogera information y'emu nemba nkugambye nti gwe bagenda kukola kino ne batakikola ku lunaku lw'enkugabye ennaku zomwezi bagoba omwaka kiba kitegeeza mu ngeri y'omubibanda mba nkuwonyezza obutatuuka ku buvuno obwo abantu amu kyabalimu okutegeera kati which ewedde navaayo n'empa security alert ku bantu abamu ne nagenza okulanga baakannyo akatengo kangi nnyo nga batidde nnyo nga bulijjo namwe mutya nga muwagira ebikolo bya Museveni by'okutta abantu era statement nyizi zaafulumye nga balaba ku social media badduka badde no bayogera kinenga okay no problem mukakkane mpola kubanga n'abaafa balina omusaayi ate yabatta Museveni yennyini. Museveni talina gweyesiga ku muntu munna Uganda amanye ekintu eki Jeneti Muhoozi n'abaana ab'obuwala bazaala basigadde bonna takyabaagaza. Gwe ne bw'onoofuuwa akadingidi ojja kukomekkereza nga weeyya amanda mu kuba talina kyakwetaaza. Olaba abantu abamuleeta ne bakuba emmundu okugimalamu amasasi mu magazini yabatta. Abamuwa ensimbi yabatta naye ggwe ekiyenje ekitandika okuvuma omuntu from Monday up to Friday ogenda kukola ki? Waliwo social media platforms ezaatulemu okutegeera bakola ludda wa bakola mulimu ki? Olinga akeera program yagita ya Robert Kyagulanyi Center nga gwali mu kuvuma from Monday up to Friday namusibako kino namusibako kino namusibako kino namusibako kiri namusibako kino namusibako kiri ngenda bategeza nti beba mu ku Museveni bakosa mu tactics eza blackmail divide and rule. Nze nganzo omuntu ne bonojja nojogera kechi nabagamba system yangi je nina ndi immune ku bivumo ndi immune ku blackmail kubanga mmanyi omuntu gwendiringa nayo. When you get to know the person you're fighting with, all his tactics, then you can save yourself. If you don't know the tactics of Museveni's tactics, that means he's going to win you. So in the process, I know exactly what Museveni is capable of doing against someone who's ever counterattacking him and exposing him. Manyichi kyasobola okukola n'obusobozi bwe. Kati gwe atakimanyi Museveni abikola atya gwagwa mbikopo bw'osanga bavuye Lumbuye n'otya nnyo no nze ne bw'onvuma n'onga nti ndi mubbi nga siri mubbi that is wastage of time ne bw'ononga nti ndi muki that is a waste of mmanyi kyendi kubanga nze nja kwogera ebintu bye mbyogere ngende kuba kyemmanyi kye that is my constitutional right. Na freedom of speech na freedom of association na freedom of assembly nina constitutional embirina ne bw'olyanga omuntu aga don't come out and speak kiba kitegeeza nti alina kya preventing onso obutakitegeera. So in such a process, if we lost credibility on all television stations in Uganda, radio stations, and all presenters, that means the public needs to get other way of getting information. That's why we are here on social media, presenting, exposing each and every criminal activities which are taking place in Uganda. That is our responsibility. So, gomuntu waliye toddamu kwerumya mutwe. Nabuno bupeji simanyi buno busime bani aba bali yesimeri waliwo akapeji akalwa kakatali liberty simu bakabani ndezo zakachimbu kwa kala kaberoko bo mulimo gwako kunonya video zonna nkadezi gatega mitibagala kubanga ekyo tukimanyi Mawulire Museveni akikozesa nnyo yabijjamba Soviet omuntu muteke ko pressure muteke ko buli kyoyagala kyonna nemo.com era gye tulimo kati sawa zino gojja kola ekintu kutuli kubaza si kyendi oba wastinga time ate you exposinga kati bubanga okepinga on to expose yourself media ejja kutegera bano bajja kutegera ni bwokolera kinabagamba ati ekintu kiwobudde mu bbanga tono nnyo kijja kuvayo bulungi nnyo olw'ensonga nti ojja kiraba gye kijja nga kijja kwezuula so gwoba oli ku media bateka onako please calm down genda mpola tunuulira ekikuleese ebisigadde bireke bijja kwekola byokka kubanga Museveni yenkola ye nze ne bw'onoovuma Monday to Friday omala biseera ne bw'ononkonjera omala biseera kubanga si kyendi ndi muntu mulala nwanirira ggwanga lyange gwoba olwanirira muwogo Museveni gwakuwa siri mu kirasi yakulwanira muwogo bwoba olwanira views siri mu kirasi erwanira views bwoba olwanira rent siri mu kirasi erwanira rent bwoba olwanira data siri mu kirasi erwanira data okitegeera siri mu kirasi yakubira simu nti kino kyogera kino tokyogera the moment you accept to be controlled that someone calls you kino kyogera kino tokyogera tekayo kino tokyogera kitegeeza tosobola kuyimirira ng'omuntu independent oyina okuyimirira ku lwongo okozesa omuntu wego teri akubira simu kuga nti yogera ekigambo kino
And you must be responsible for each and every information you're giving out on social media because you own the information. And let people take it or leave it. Whoever doesn't accept your information, please leave them. They will suffer. Because they are there to talk. Propaganda is right now, since day one president in Gajoko Simbawo, to protecting president to the extent nga basajja bateka billions ku social media okwono nerinya lyachagula nyomusiba ko buli kimu ne family buli kimu ne mukola omulimu ogw'amanyi okubanga president akyali ono lwaliro nga buli kimu kitambula naye ate jjukira nti gwe gyokoma okusirika gye bakoma okwagala okunyikiza omukulembezeewo gyokoma okusirika gye bakoma okubba eggwanga gyokoma okusirika gye bakoma okutta gyokoma okusirika gye bakoma okusiba gyokoma okusirika gye bakoma okubba ensimbi z'omuwa omusolo ne system okufa kati gwe bono sirika kitegeze eggwanga lyo liwaddeyo bwe banaakutiisatiisa eggwanga lyo liwaddeyo kankubuulire teri muntu agenda kumanya lunaku lwagenda kufa teri muntu agenda kumanya lunaku ki lwanaabeerawo byonna bisigala mu mikono gya Katonda bwe banaakutiisatiisa on'okyokulya no kitegeeza tusigale ku mulamwa yenna akutiisatiisa kimene naye olunaku lugenda kujja Hitler yatta abantu enkumuliyitu ali luddawa Mussolini yatta abantu ali luddawa Amin yatta abantu ali luddawa Muammar Gaddafi yatta abantu ali luddawa n'abantu bangi bassa abantu Obote yatta abantu ali luddawa n'abantu bangi bassa abantu time is going to come nga you are jubilating you are celebrating kubanga abantu bakimiti tebagenda kubeerawo mpaka no tebali immortal buli muntu alina time y'okufa n'okuvaawo abalala bajje space eri wide open tetuma kigenda kuddako nkya so bonga nti bakutisiza nibakwogedeko omala biseera olina okukola buli kimu ky'olina okukola mu time ensi ejja kutegeera nti oli musajja nnyo n'okusinga abasajja abalala tugenze mu maaso era nga sinagenda ku information njala soka bo akagambo kano ebintu bingi nnyo bigenda okubeerawo gye bujja katono nga ensolima n'enkwezenge ziri mu National Platform and People Power zisala eddiiro okudda eri mu National Buzz Movement ngenda kusaba omukulembeze wange Omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko kafuga ekibiina kya National Unity Platform omuntu yenna alaga sayidi nti asaze nadde eri ssemateeka alikkirya w'eggwanga ssemateeka wa Uganda alikkirya nti omukulembeze yenna alondebwa ku kkaadi y'ekibiina bw'asala nadda mu kibiina n'alaga interest y'ekintu ekirala era ssemateeka atugamba nti omuntu oyo akangavvulwa okusinziira ku mateeka nga bwegasoma ngenda kusaba buli muntu yenna gwe mumanyi takyali waffe mukozese ssemateeka eyo mukangavvula era bwe kiba kisoboka kadi yaffe agize ne mu parliamenti agiweemu tuteeka abantu abalala bajja okusobola okutambula n'omutindo mukozese ssemateeka kyagawe tunaasirika bajja kifuula kubanga bala basajja bafudde kyakuzanyirako omuntu yenna bw'alaga nti asaze nadde eri please ssemateeka buki ssemateeka mulambulukufu mukozese etteeka abantu abakangavvule munaabaleka ne batandika okutambula kitegeeza bagenda tufuula akagoma ka lubendera nga yagala yakuba n'agenda mbadde ku social media kuno nga ntunula ebintu bingi bigenda mu maaso mu ggwanga ekisookera ddala nabagambye ekintu ky'emmundu ne babulira nti emmundu tegenda kusirika kati bagenda gikozesanga ekimu ku bubonero obutiisatiisa bannayuganda nti Uganda teri safe ne babulira advantage Museveni gyagala okukozesa mwagitegedde bulungi nnyo mubadde mugoberera ekintu waliwo ekintu kyenjagala musooke muveeko waliwo diversion egenda mu maaso waliwo court sessions oba hearing ezigenda mu maaso naye nga bazikozesanga diversion ku media for the first time mu Ugandan history ng'oggyeko keesi ya Dr. Kizza Besigye gye bali baga nti yaraping omukazi naye kooti erimu omusango n'omuvubuka gwe baga nti yatta Naggirinya tekyali kooti nkiddamu tekyali kooti bagikozesanga okudivertinga media okuba nti abantu badda ku kintu ekyo njagala mbasaba nnyo omusango gwa Naggirinya muleme guwa media attention naddala abantu b'enkyukakyuka temudda musharinga kintu social media bakikozesanga okudivertinga abantu mu kooti omuntu alina obuyinza mu kooti yabeera omulamuzi yakuwa time okwogera ate akuwa okusinziira ku kiki kyagala amanye naye omuvubuka gwe bavunaana ali free nnyo asaba amazzi asaba ssente
atuka n'okubuuza omulamuzi n'abuuza baloyo n'abuuza ng'ekintu alinga kifudde eky'omuzannyo ne mu komera akolera ku komedi ye buli kimu kyonna kyayagala n'akikola njala kitege omusango gwo gubanga gye guli tujja kumanya entandika yagwo n'enkomerero ne ekintu ekyo mukiveeko mu kiwa media attention kubanga bakikozesa ku diverting abantu kubajja ku tension kubanga mbagambye nti mumuveeko temusharinga kintu kyonna kikwatagana ku musango gwa Nagirinya muguleke oyo mvubuka mukozesanga ku capturing media kubuzaabuza abantu teriyo mu kooti gye manyi mu Uganda ng'omusibe asobola okubeera ne audacity oba amaanyi agasinga n'omulamuzi nga ayogera tekiriyo. Oyo comedy store mu Uganda teri muntu asinga mulamuzi ola mu kooti essimu yondo ogirabiddeko neevugira mu kooti basobola okutwala mu kaguli ne bakuteekayo ewiiki eruzira mu kooti n'osekera wotalina kusekera bakusibirawo bakutwalirawo. Naye omusajja alina amaanyi n'agasinga n'ag'omulamuzi okwogera n'okuba nti abuuza ebibuuzo ebitasaanidde nga kubanga ali ku murder case tosobola kuba nti osobola okuba nga oyogerako otyo no kubanga oli baba bakola investigations nga bayita buyisi musango kumanya kiki ekigenda kuddako ne bamuleeta oyo omusimeyegeyeka animal kasolo. Please muve ku information ekwata kasolo ne court session zaayi mugire oyo comedy just baagala kuyisaawo ki kuyisaawo bintu byabwe na kukola ki na kubuzaabuza ggwanga. Kati tugenze ku nsonga eno nabagamba ku Lwosande ne mbagamba nti omuvubuka wa poliisi ono yali ku mission so sinti ye yakikolanga ye nabagamba state esobola okukozesa omuntu n'akola ekintu state kennyini ne covering up kyetuyita covering up. Bwe navaayo ne nkola analysis ku story y'omuvubuka oyo ng'amaze okuba omusajja amasasi omwogezi wa poliisi mukulu Patrick Onyango n'aga nti muvubuka alimu akajabangu era muguwa ddalu ne nkola analysis ne mbabulya buli kimu immediately the day after stand ku Monday ne bakyusa statement ate bakyuzidde omuvubuka simulalu ekyo tekiggwa. Kati wano wali okulira okukomba essowaani ekisokera ddala njala kubuuza yo sente bahabulwa ne gavumenti y'enfu tukimanyi nti poliisi amagye military nabano bonna aba security omuntu yenna ng'akwata ekisi bwazza omusango atwalibwa mu military court gy'atwalibwe Makinge. Abaana ba National Unity Platform abatalina musango bemuteeka mu military court e Makinge nga talina wadde underwear y'amagye kebere uniform kebere kiki nga talina ne mbateeka mu military court. Omuvubuka ono wa police eyakubye omuyindi amasasi kiki ekyabatenegudde ne mutwala mu civilian court ng'ate yakozesa mundu ng'ate mundu omuntu yena akwate mundu alina twali mu military court. Tugambe nti olumu muyiika windows ne mwerabira kye mulina okukola oba muli ku confusing abantu babuzaabuza. Etteeka lisoma lirikkirira nti omuntu yenna ng'okwata ekyokulwanyisa oba ekisi ng'oli musirikale bwozza omusango tebakuvunaanira mu kooti ya bulijjo bakutwala mu military court. Kati abaganda baffe Bolivia Nalutaaya bamacete baani bonna abatalina musango bali mu military court e Makine n'abalala. Lwaki bali mu military court ng'ono omusirikale wa poliisi yabadde ne mundu yasse omusajja ate agenze mu civilian court kiki mutegeeza? The same applies to mukulu Jabiru mukulu yaga nti yakulira ADF essa abantu okumala ku mirundi kati ate omutwala mutya mu civilian court Olivia Nalutaaya bagenda mu military court. Lwaki mubuzaabuza ensi n'okubanga buli kintu mungi temulowooza nga tebategeera kututegeera kati ekyo sigenda kugendayo ngera babuuza omuvubuka ono lwaki mwakozesezza obwangu obw'enjawulo mwasooka ne mutwala a good 3 days nga teri amanyi omuvubuka ono gy'ali naye nga yayingira ku CPS ng'ensi eraba. Ngero kwebaza mwenna abazizzawo studio phone eno baneemu bali nnyo mulimu gwe mwakoze yanjala sooka kubalaga video mwagirabye nnyo bulungi nnyo nijala sooka gibalaga wano kangendeko wano mu gallery ndowooza lwe naagifuna video eyo gallery where are you 1 minute gallery yino baka video kano kalina ya kakano wano bulungi nnyo. Uyo omusirikale ayingidde wuuyo nnyo ayingidde n'empapula z'agenze.
Chitutte ennaku eziwerako ng'omuvubuka oyo teri amanyi nti mukwate oba si mukwate. Ne after like ennaku eziwerako ne mutandika gamuguwa ddalu kati ogw'omuguwa ddalu mwagumuggyeko. Mujjukire the moment statement yekolebwa ebitongole by'okwenda yebeera final, don't need to change any statement. Kitegeeza nti ekintu kino kya the world plan. Okusinziira ku statement zeefunye ne sources ez'enjawulo. Njala tegeeza public ne bannayuganda. Omuvubuka ono yasindikiddwa ku mulimu omutongole gwabadde gutya. Waliwo babe ba parliament abeewula ku muyindi oyo ensimbi. Waliwo abakungu mu government abeewula ku musajja oyo ensimbi. Eriyo n'abantu obuntu ba individual abaliwula ku musajja oyo ensimbi. Kati ensimbi zibadde zibafuukidde ensimbi nga tebasosozizzaayo. Omusajja ono ekyamussiza zaabadde ensimbi ze. Zezaamussiza era ne yabadde assassination plot. Kubanga bwewetegereza akatambi kali nga bwe kaafuluma, omusajja ono bw'obanga wabadde n'obusungu obukuba omuntu amasasi, tuddamu ku analyze nga tugere ku information yandeese. Kaakano bw'obanga in fact wano omuntu yadde amutudde njala mwetegereza omuntu yadde amutudde emabega ate kubanga yabadde kollegiwo okujja okonfaminga nti mission yagituukiriza. Kubanga ye enziruka gyaddusemu si enziruka y'abantu abalala gye bafulumyemu. Kati tosobola kuŋŋamba nti gwabadde omuntu wamukubya amasasi ate nodda sekenda n'omukuba amasasi omumaliriza kikiwadde oli mission yabadde etya. Mwetegereze omusajja yabadde atudde ng'ali mu jini ne t-shirt ya black yabadde atudde mabega wono omusirikale alabika mu ku bantu abadde mu lukutu confirm nti gali bakoze eki oba onatuukiriza ekikolwa. Mwetegereze akatambi keeko. Mwetegereze nnyo gaya ali mu t-shirt ya black ne jean omulabo atudde ngali comfortable nnyo. Gaya agenda coaching emundu agi coachinga ye tekiyafaayo. Olaba ono omuwala n'abala baddukirawo. Ono gaya yena asigalawo alina akasayo era n'amukwata ku mukono era yadduka lasti. Kyenjagadde mwanalazinga evidiyo eno mu kusooka kati amala okutta omuntu kiba kitegeeza nti bw'abanga mission yali tayagala konfaminga muntu yafu yali talina kudda. Yali talina kudda. Naye yakomawo kuba tewali wuuyo akomyewo. To confirm and to finalize kiyakoze. Wetegereze. Naddamu nabba omusajja amasasi. Namubba amasasi to confirm nti afudde. N'akwata fayiro ye n'atambula bulungi nnyo. Ate ne kopi y'empapula ezimu yazireka kameza kali akasooka ndozamula kopi ezimu yazireka kameza kali akasookerawo. Kati kambaddireyo katono nnyo njala nkola analysis eno nga mutegedde. Njala mwetegereze omusajja yali atudde bwega w'omusajja ono. Civilian yenna kabeere musirikale kasitawulira nga bagudde seefu y'emmundu. Nchiddamu civilian yenna kabeere musirikale nga mutendeke the moment kasitawulira nti omusirikale agudde seefu y'emmundu. Teri asobola kuyimirira waawo. Kyovula nti omuwala oli ye yaddukirawo naye ono gaya muli mabega yajjawo obuvumu ng'emmundu bagikoachingidde ku mabega we. Muliko mutega nti yali mission sadida. Bintu tebasobola bibega ku TV ze Uganda. Mutunule bulungi nnyo mwetegereza akatambi kano. Mwetegereze gayo yali mu mpale ya mu jean. Boogera yali comfortable nnyo. Gaya kati agenda coaching n'agi coachinga. Omuwala yasooka tunuli omuwala yamanyirawo. Omuwala olwawo yango omuvubuka omusirikale akookinze mundu. Yo omuwala yaddukirawo. Ndoza mufunye ekituufu. Civilian yenna kasita omusajja ajjako akabaati bw'ati. Teri civil era kyobula nti omuwala ye olwawo byakabaati nga kavuddeko baka. Omuwala yaddukirawo. Naye Gaya ali comfortable nnyo. Bane bonna badduse ye yasigala mpaka bwe yalanga Gaya atambulira n'agenda. Kitegeeza he was there to confirm ne bayogera ku lasting abali mu corridor okudda okumaliza. That means it was a mission to assassinate this Indian man. So tebalimba mudde mwetegereze bulungi nnyo akatambi akumujja kategeera. Kati ne first statement gye basooka okukola n'omusajja muguwa ddalu. Ate ne mugisazaamu you confirmed on media obutamidde omusajja mulalu.
Ane mukyusa statement Uganda zaabu nga sigwa musima. Uganda zaabu nga sigwa akola ki? Nga sigwa musima. Kale butyo awo bategezezaako nti omwami ono kyonna kye yali akola kyali kimutumiddwa abamu mu gavumenti ne mu poliisi n'ebitongole ebirala abaali babanjibwa omuyingi ono ne bamugjawo ate nga Abaganda tuga nti ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge. Mwe babanja ensimbi empya n'enkadde mujja kiddamu. Tugenze mu maaso. Mulabe akatambula ku social media ak'omusajja gwe baakutte dureva wa kitongole ekiramuzi. Kati njala mumpulirize bulungi nnyo banyaba ne bassebo. Eggwanga Uganda liri mu kattu k'ebyensimbi nzimba gamba. Naye abantu abasinga obungi tebakitegeera. Bwe twali tusoma economics ne commerce. Mu economics batugamba nti omuntu ng'akola olina okuba nga ensimbi z'ofuna omusaala zikwatagana oba ebintu ensimbi z'ospendinga oba ensimbi z'osaasaanya zirina okuba nga zikwatagana n'ensimbi z'ofuna ku musaala. Buli lw'ospendinga ssente zisukka ku musaala gw'oba ofunye kitegeeza oli mubbi. Kati mu Uganda abantu abasinga obungi obulamu buli ku calculator babala bubale. Tulagawa. Ngenda kusaba ekitongole ekiramuzi nga nenda bugisimufungize ngenda be exposinga mu dakika nga 5. Naye ate si ku kitongole ekiramuzi kyonna. Buli muntu yenna wangu manyi okozesa omuntu. A human being atokozesa mbwa oba robot. Zuku ku obwongo bwo weetegereze ate njagala muteekinge kino ekintu as a serious note. Omuntu bw'akusiriikirira n'atayogera abeera more dangerous than omuntu ayogedde. Nkiddamu omuntu yenna bw'akusiriikirira n'atayogera nga naye naawe okiraba nti omunyigiriza abeera more venom oba abeera more dangerous. Kati mwenna abakozi ba gavumenti n'abakola mu public office oba bakola mu private sectors ng'olina omukozi gw'okozesa naye nga naawe okimanyi ensimbi z'omuwaza ntono nnyo nga tayogera. Omuntu oyo bw'ayogera please muwulirize tomuggulako lutalo tomugoba kubanga eri abatayogera. N'asalawo akole ekintu akikole company oba akikole boss oba akikole supervisor oba manager. Nkiddamu omuntu yenna bw'abanga anyigirizibwa n'atayogera kibeera kya bulabe nnyo eri omuntu amukosa oba amutwala. Kabeere mukazi waka kabeere baana ng'obacunya tobakkiriza kwogera kyekivaamu abaana okupaluka ne bagenda ku street. Abakazi ne banoba n'osigala mu maka ng'osigaddemu ng'ekiyuyo. The moment you oppress people ne batasobola ku exposinga feelings zaabwe eri abantu ekyo kiba kibi nnyo. Kati mwenna abakozi ba gavumenti n'abantu mwenna basikinomu bakozesa abantu kimanye nti omukozi wo bw'avaayo n'ayogera ekigambo tokitwala bubi. Ekizibu kye tulina bannayuganda amazima gatukaayira omuntu bw'agamba ekigambo owulira ng'akuvumye naye oli mukozi alina obulumi ku mutima. Ensonga lwaki abakozi abamu batta abaana baboosi baabwe oba obuto baliisa akakanja kisibuka ku boosi yennyini okujja ng'omukozi alina ekizibu. Omukozi w'ewaka okucunya omwana oba okucunya abantu bonna ewaka akiva ku boosi engeri gy'amuyisaamu okujjako nga ye omukozi alina ekizibu mentally sick oba alina empisa embi. N'abakozi mu kampuni okubba kampuni basinzira ku ekyo kyennyini ekiba kibayisiddwamu ki ekibayisiddwamu ku kampuni nga tebakimanyi. Kati Justice Department mu Uganda ne government mukimanye nti eri abantu bangi abali oppressed batafuna na misaala naye nga ate giri design okubanga gibaweebwa ekintu ekyo kibi. Ngenda kusaba Chief Justice ne siga eddamuzi mwenna mufe ku bakozi bonna abali wansi bemutwala okukozesa kubanga kuna akanyomonyomo kasusse. Omuvubuka ono bwe yavuddeyo okwogera yali presentinze abantu bangi nnyo abatasobola kwogera and he is a hero. Omusajja oyo muzira nnyo kubanga basinga obungi mubba amafuta g'emmotoka. Emmotoka muzikolamu ebintu bikyamu
n'okuba nti oluwenguzi tebusobola kuggwa mu kitongole kiramuzi kubanga abaana bano bafuna ssente ntono. Ngenda bawa information eno mugenda kutya wano wenjagala yamwe n'abaana bali mu Saudi Arabia, Dubai n'abali mu diaspora mugenda kuwulira ekintu kino mugenda kutya. Era mutegere gye muli nti mutuule temwenyeenya. Wuliriza bulungi nnyo teweenyeenya. Omuvubuka y'ono bamuwadde bondi n'avaayo bamuvunaana okwogera. Naye Chief Justice oba omulamuzi yenna ali ku ddala erya waggulu njala kubuuza ekibuuzo kimu. Singa omuvubuka ono teyavuddeyo kwogera n'akera ku makya n'akukima ku mansholiyo n'akuteeka mu mmotoka ng'alina obusungu ku mutima n'akwata emmotoka eno ng'akutwala ku kkooti n'asanga tuleera n'agiyingira tuleera ate ng'avugira ye asobola okuwugula sayidi ye n'akwata emmotoka n'agikuba mu tuleera naye ng'ekikimukubisa mu tuleera bwe busungu buli nti mubawa ssente ntono obadde ogenda kikolera ki? Mbuuza bubuuza. Omuvubuka ono okuvaayo okwogera is a hero yayogedde ekintu ekibadde kirimu abantu bonna mu Department ya Justice. Wuno. Asooka ngizeeyo. So, nsaba era neyanza abantu abambeereddewo kubeera gye mbaddemu ennaku z'okukomera kyonna kyonna kye mukoze nkyeyanza naye ng'amazima gali nti omuvubuka akugambye yalikodinga akatambi kano ng'ategeera bulungi akatambi yakateeka mu WhatsApp group z'abakozi ba judicial service nga baduleva n'abakozi abalamu babeera ow'omutima omubi najjayo akatambi kano n'alyoka akatambuza ku social media kekamuviiriddeko obuzibu naye akugee yayogera ategeera buli kimu ng'akimanyi bulungi nnyo. Reason being abantu bamutya okwogera but he came out and spoke for the house people who can't speak for themselves n'ayogera kati njala bategeeza mu abalamuzi ngenda kuba exposing olwaleero somehow somewhere sifaayo kubanga nze sina gwe ntya kuba njja bagamba amateeka bwe gaba bwe gali nga kutukiza okwe tugenda kwogera. Singa omusajja ono n'abalaba driver bamanya balina ebizibu singa asirika busirisi n'abeera n'ekinugu omwana we tasoma mukazi we talina ngoye za kwambala tewali mmere apangisa ennyumba talina ssente ne mugaana omuwa omusalafu ogulu 2 months oba sereze muzima n'akwata emmotoka n'akukima ku apartment n'akuyingiza loole ani abasinga obubi muwoze emmotoka yagudde ku accident omulamuzi gundi yafudde gundi yakoze omusajja akuyingiza loole olw'obusungu omuliko ku mutima nga tayogedde negga yavuddeyo n'ayogera then ne muggulako omusango yakoze ensobi y'okwogera. Nkugambye ekintu ekisinga okuba obimu ye muntu agenda silent naye nga naawe kenyiri amunoga waleka waliwo ekikyala omuntu n'akusiriikirira abeera mubi nnyo n'okusinga ono ayogera. Kati Museveni gezaako nnyo okuziba media ng'olaga n'abantu okwogera ekinaddako mujja kitegeera kati mu Chief Justice nammwe abakola mu judicial system bano abasajja ono mwandibadde mumwogera n'omusala naye ekiswaza muwulire kigenda mu maaso tutandise bwe tuti mu information eyo. Eno chat jengendo basomera ya public service mugenda kulya abantu sereza bafuna nebifunga temuli osereza abafuna njagala nsooke nkwate calculator wano nga ntandikira ku bantu bana abasajja bano n'abakazi abakola mu judicial service mugenda kutya calculator yange eruddawa yino wano driver yenna
ali mu judicial service oba mu judicial commission ng'avuga omulamuzi oba avugaani bafuna emitwalo 23 buli mwezi. Nkiddamu. Driver yenna avuga ali mu kitongole ekikyewo kiramuzi afuna emitwalo 23 omwezi. $1 wakati $45 wakati wa dola ziyingira $6.5 awo omwezi. Driver akola mu judiciary afuna wakati wa $6.5 omwezi gumu. Kati waliwo kye tuyita monthly salary ze sente z'omwezi. Kati waliwo kye tuyita annually ze nsimbi z'ofuna nti nfuna emitwalo 23 omwezi. N'ozikubisaamu omwaka gy'emyezi 12. Kati ofuna emitwalo 23 omwezi nga driver. Kati ezo sente ne bazikubisaamu emirundi 12 gy'emyezi 12 times 12. That's what we call annually. Bakwata serezo zofuna nti emitwalo 23 ne bazikubisa mirundi 12 nobanga mu budget ya judicial oba ya judiciary badriver basinga obungi omwaka bafuna $2,706,000. Nkiddamu badriver omu kuwabo bafuna $2,706,000 omwaka. Njagala obuulire ennyumba mu Kampala ng'epangisibwa $5,000 ng'omusajja ne $23 kwakola buli kimu. Gwali ku live kuno njagala obuulire ennyumba mu Kampala nga $5,000 ekitono nnyo. Driver ono sente zinagenda zimanaginga atya mu life ne economic crisis ne inflation eri mu Uganda. Driver ono agenda kumanaginga atya $23 per month. Alina omukazi, alina abaana, alya, anywa, ayambala, jjukira bana abasajja olina omuvuga nga nawe oli smart kubanga ovuga mulamuzi. Njala kubuuza emitwalo 23 omwezi. Driver ono azimanaginga atya in life. That's how corruption tagenda kuggwayo. Kyova olaba ekkooti zirimu amakoona, zirimu ebakaddo. Eno system etambula mu judicial system nti bano abasajja bafuna ensimbi nga ziyita mu bakaddo so siri mu kkooti gye mulamu gundi yawuziza omusango. Kati kinjagala okubabuuza. Mbagambye nti omusajja ono bulijjo yayogedde afuna emitwalo 23 omwezi. Omwaka gye $2,706,000 omwaka. That's what we call annually. Katugende mu reality mulyoke muwulire lwaki abasajja bano bazira nnyo. Tugenze maaso. Eno chat ya public service. Esoma bwetyo. Schedule 9A, salary structure for the specified officers in the public service for FY 22/23. Sente za government nga baziyisa mu budget. Bayisa sente nga either quarterly oba nga za mwaka. Kota jemyezi wakati w'emyezi 3 waliwo 6 ne 12 omwezi. Kati bano mu judicial system sente zibera za government ebala sente zonna nga za mwaka ne basindika mu judicial zibera ku account eyo. Kati mugenda kulya abalamuzi sente zebafuna, mugenda kakasa nti bana abaana bazira nnyo ba driver nabakola emirimu mu judicial system. Ngenda basomera n'abasajja sente zebafuna mujja kutya. Ntandise bwe nti mulize bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Yino chat kanji balage mwizo ga musajja byayogera byanjwanjwa. Yiyo chat. Eyo chat ya public service. Buli bwengendo kuba menyera wano ze sente za afuna. Sente ze kumenyera za afuna omwezi zikubisemo mirundi 2. Zikubisemo mirundi 12, gyemyezi 12. Tutandise ne designation waliwo FY 2021/2023 monthly annually. Sente za afuna omwezi ne bazikubisaamu zalina ofuna omwaka lumu government zemusindikira. Tutandise ne Chief Justice Winyidolo oba Chief Justice Winyidolo wano monthly afuna $2,600,000. Kati okwata $2,600,000 n'ogikubisaamu emirundi 12. Chief Justice aba afuna omwaka afuna obukadde 318. Nkiddamu bw'okwata $2,600,000
5 zafuna omwezi n'ozikubisaamu emyezi 12 Chief Justice afuna obukadde 318 omwezi naye omusajja amuvuga 24/7 afuna emitwalo 23 omwezi bw'ozikubisaamu omwaka afuna miliyoni 2 mu emitwalo 76 paya. Kati gwe omwana ali e Dubai ng'ofuna miliyoni 2 weegomba omusajja ali mu essa avuga Chief Justice tewasoma ofuna miliyoni 2 sigala ku mulimu g'omwana yenna housemaid or house manager ali mu Saudi Arabia ng'ofuna miliyoni 2 ng'oli mu house osinga omuntu ali mu judicial system driver kubanga sente zafuna omwaka ozikolera omwezi gumu n'ekitundu big up musigale ku mulimu temupa ku mulamwa tewakutiisa nga kujja ku mulamwa bino bimulaba ne mu government offices mwebiri tebiri kuno driver ye Canada njagala baga buli muntu sigala woli wanga ofuna seresuka mu miliyoni 2 ezo sente empitirivu mumpulidde bulungi nnyo era tuderewe kubagisa simanyiza bampa miliyoni sente ntono nnyo driver avuga Chief Justice wavuga omulamuzi yenna afuna miliyoni 2 mu emitwalo 7 mukaaga omwaka nga gwozikolera omwezi ogwo. Kyovula babba mafuta bakola buli kimu. Oyo bwadde Chief Justice. Tugenze ku Deputy Chief Justice afuna miliyoni 25 omwezi. Times 12 afuna miliyoni 3. Tugenze ku Principal Judge afuna miliyoni 24. Annually afuna miliyoni 2.8. Tugenze ku Justice of Supreme Court afuna miliyoni 2.5. Annually miliyoni 2.82. Tugenze ku Judge of High Court afuna miliyoni 2.5 omwaka afuna miliyoni 2.7. Tugenze ku Auditor General afuna miliyoni 3 afuna miliyoni 3 mukaaga mu mitwalo 10. Ano afuna miliyoni 3 mu mitwalo 6 afuna miliyoni 3 mukaaga mu mitwalo 10. Annually afuna miliyoni 2 plus. Tugenze ku Inspector General of Government afuna miliyoni 3.7 omwezi. Tugenze ku Inspector General of Government afuna miliyoni 3.2. Tugenze ku Inspector General of Police afuna miliyoni 6 mu mitwalo 8. Tugenze ku Inspector General of Deputy Inspector General of Police afuna miliyoni 6 mu mitwalo 7. Tugenze ku Commissioner of Prison byabashayija afuna miliyoni 6 mu mitwalo 8. Tugenze ku Deputy Commissioner of Prison afuna miliyoni 6 mu mitwalo 7 plus. Bozi kubisamo omwezi bozi kubira musame biruti 12 sente zofuna zibamutera mu government zembaliriza omwaka. Kati Dulevo yavude nayogera afune mitwalo 23 ne mitwalo 23 gino asobola atyo gimanaging okumala ko obulamu. Kati bwe kirine mu police bwe kirine mu majje bwe kirine ewalala muli abantu kola mu government naye nga bw'obabuuza sente gye bazijja tasobola kukubuulirayo. Kyobola poliisi okuba abantu embooko n'eyagala obattamu omuntu. Kati awo tuvuddewo tugenda mpola mpola. Chief Justice Winyi Dolo wabba akalulu kaffe era n'olangirirayo seeri ku mudumu gw'emmundu. Era n'ovayo n'ogamba nti bye twayogedde byanjwanjo ojja kusiba omuntu nga talina evidence. We had evidence because even yourself plus the chairman of the commission oli omusajja bali n'amanyi nagerabira yavaayo n'akola final conclusion ez'okubalansinga obulunga bwasuka mu 100 muli babbi mwembi. Kati recently mwagezaako okusenda parliament ne government babongeza omusaala babongeza ensako sente n'ensako okuva mu government ne parliament sente zaali mpitirivu nnyo. Naye twagala kubuuza sente zonna parliament ziyawa government ziyawa mwaziteeka ludda lwaki bana abakozi bavayo complain nga sente mwazifuna nga baziisa ne muzifuna lwaki bana abaana tebafuna sente zaabwe mwagala basi babusibe baba mwava ku sente mugenda ku billions oba ziri mmeka zababa mu justice department naye sente lwaki temuwa abaana bano sente. Tugenze maaso badriver bano almost bakola 24 hours kubanga eri abalamuzi abasobwa bava mu kooti agenda mu meeting bwava mu meeting bagendako mu mabaala bava mabaala bagenda kuwujja ebiwojjolo okulya embizzi okukola buli kimu kye baagala nga kyali wanga atudde mu mmotoka bw'ati
alinga bisumuzo bya mbokota akumye musajja bakola almost 24 hours nafuna emitwalo 23 tugenze maaso abantu bangi tebagala kwogera waliwo omulamuzi omu ali ku ddaala waliwo omulamuzi omu gwe bayita Kabanda ono mukyala akola mu family court Makinge era driver we yamuwaabira ewa IGG the Inspector General of Government ng'ambulanga obutamusasula nsimbi na Nsakoze omukyala ono Justice Kabanda kiyava akola kiyava alabanga aswadde nnyo obutasasula allowance za musajja ono yali amuvuga era n'asalawo n'amugoba ku mulimu nga tamusasudde mirimu oyo naye akomplaininga bangi nnyo kati bw'ova ndi musajja yakuyingizza emmotoka kati Justice Kabanda wagoba driver wo okuba nti yakuwabire wa IGG n'ateekayo obujulizi obukulumika gwe n'omugoba mu kubanga mwe basajja mwe ne bakazi mmwe bakuba muli balamuzi naye ate amateeka temugasobolera ddodda bulungi nnyo tugenze ku muntu omulala tugenze ku balamuzi abala bangi nnyo kati waliwo ono omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Kalemaani oli mubbi Kalemaani wakagoba driver basukka omukaaga tobasasula nsako zaabwe tobawa sente zijja leeti buli ayogerako gwogoba kyokka gwovaayo n'okuutira akadingide ekitongole ekiramuzi kati Kalemaani bino byogedde nze Lumbuye ntegeezeddwako nkutegeeze nti lekera obukumpanya n'obuyaayi nga gwogera ekitongole ekiramuzi byonna bwe bayogedde mu media against this man yavuddeyo ku exposing ekitongole ekiramuzi byonna bifu kubanga naawe kennyini wakagoba abakozi badriver basukka mukaaga bakubanja ssente zaabwe nga tozibasasula naye ng'ate gwayogera ekitongole ekiramuzi tugenze mu maaso awo nvudde osagala balwako nnyo badriver n'abasecurity bajja bakubanya amasasi bajja bwe mutasasule bantu bano nga nfundikira akanyomero kano gwe wenna ng'olina driver akuvuga mukwate ng'ekyatika kubanga ye life saver yo nkiddamu gwe wenna ng'olina driver akuvuga ye life saver yo gwe wenna ng'olina maid afumba emmere n'anaaza abaana bo n'agolona n'engoye mukwate ng'ekyatika kubanga asobola okukola ekintu kyonna kyayagala 24/7 temuzannyisa bantu abo omudriver tomuzannyisa yakuuma obulamu bwo housemaid musasule ssente ze kubanga yakufumbira emmere yakutera amazzi mu kinaabiro yakugolera engoye asobola okukola ekintu banaakola abaana bo ekintu kyonna abantu bano ba mugaso nnyo naye ate mbalabe ng'abantu ba bulijjo obatwale ng'abantu temubatwala nga bisolo driver ne housemaid bantu bano ba bulabe nnyo ate ba mugaso nnyo bakola ebintu bibiri house manager ye maid ne driver ne security akukuume waka oba wa private company wa police wa mujasi. Those three people are very important in your lives. And make sure you treat them well and you pay them well because they can cause chaos and commotion anytime, anywhere. And you can use the life in your stupidness kubanga mulowooza buli muntu alina kubeera wansi wammwe. In fact, omukozi olina kwogera naye ng'ayogera ne mukwano gwo. Security guard akuume wo olina kwogera naye ng'ayogera ne mukwano gwo n'embeera ba mukwano. Kabeere driver asobola okuteeka mu kirole ekikunyiga. So security guard or bodyguard, treat them like your friends. House managers or housemaids. And the driver, abantu abasatu, they are very, very important in our lives. Na ye mwemuloza nti bantu bawansi kubanga mwe boss. No. Mwemugenda ku internet mlengeri bagundi ba house managers babasasula mu Bulaya bakolera hours. Mugenda mulaba housemaids abali ku international babasasula bulungi nnyo bafuna ne leave. Mugenda mulaba kubati white driver ye muntu atazanyirwako ate nga akola 24 asobola okukola 24/7 as long as tomuyisa bulungi nnyo. So temuddamu kumanyira muntu kubayita bodyguard oba security guard, temuddamu kumanyira housemaid, temuddamu kumanyira muntu yenna ali mu kikeecho kuba abantu bamugaso nnyo asobola okukola ekintu kyonna anytime anywhere. Kati kankubuze ku Chief Justice, there are so many people who are looking for you on a daily basis to have a conversation with you, but they can't have access on you. But this driver of yours, he can get access every day. So if he has a mission of assassinating you, he can do it. Kubanga ina access ku you, kukugwe. Gwe minister, driver wo, oba housemaid wo, alina access kugwe, akufumbira, akugololera, akola kyakola, kati bw'omusasula bino omunyiza, asobola okukola ekintu bali kibali bagala okukola. Bodyguard muntu wanjawulo nnyo, housemaid muntu wanjawulo nnyo. Ne driver bantu banjawulo nnyo kubanga bakubeera okumpi than your wife kubanga housemaid atwala budde bunyinyi nga ne family
Chechimu ku bodyguard, chechimu ku driver. Nene mbatwala ng'ekintu ekyokuzanyisa bajja bakola ebizibu mujja bitegera osigenda kulwongeza ku nsonga endala. Kati wano bwali okulira okukomba essowaani. Consulate Mr. President kwoli mwenna n'abantu abali mu kibiina kya National Platform. Mbagambye mpola mpola ajjiisa obusera bogobogo simuliro akwata empola atuuka wala. Wetwogerera mu abali ku social media abefula ne muli bakyuka kyokka nga muli bakirumira mpibiri basaasire mutumanyi mulimu gwe tukola ffe tukola omulimu kubanga ye gwe tugukola kaagumanyi tumukolako damage ne tu exposing a government mwe mudde mu kwayo yange embate utasupu ku kyoto mujja kutegera funi mugwe tukola mujja tusanga tumaze okuyitawo. Wetwogerera government ekimanyi nti okutambula kwa Kyagulanyi kibi nnyo gye bali ate nga bakiwulira kubanga yakola bibi in fact alina kubirala nnyo naye ng'ate kyakola yakimanyi. Tubadde tuliawo nga zireeta Robert Mawulire yeeyita nti ye saba yani sagana na bimanya ndozo baya akolanga akwasaganya amateeka mu government n'akola tweet n'agamba ye nga Robert Mawulire asaba government eyimirize mbagirawo okutambula kwa Kyagulanyi kwagenda yatambula okwetola ensi yonna kubanga kuleese ebizibu bingi nnyo mu ggwanga era kuviriddeko ebintu bingi nnyo kubanga byononeka gamba nga ebyobulambuzi tebakyajja mu Uganda Juba Kyagulanyi Ssentamu yabireese bamusiga nsimbi tebakyajja mu Uganda mu kubanga Robert Kyagulanyi yabireese olw'okuba ngu atambula n'agenda n'alaga ebifaananyi by'okutulugunya n'okutta abantu nga bijjawo n'abantu abalina okusasula ne bayinvesita okuleeta simbi mu ggwanga. Robert Mawulire way back we used to say that you are among the clever people in Uganda, but I doubt your understanding these days. I doubt. A poor man like you think like a P1 children or P1 child. Way back when you were still in the opposition, you used to condemn the torture, the arrest of innocent Ugandans. But when you were invited to join the government, you changed your mind. Now you don't see anything which is taking place in Uganda. Like the kidnaps, the killing, the assassinations, and each and everything. You don't see anything now. So you are blaming Bobby Wine that is moving around the world, intimidating or stopping all investors and tourists to come in Uganda. Let me ask you one simple question, sir. Is Robert Kyagulanyi the current president in Uganda? That is the question. Is Robert Kyagulanyi the one arresting and kidnapping innocent Ugandans? Those are the two questions. Robert Kyagulanyi is not the president of Uganda because he won the elections, but unfortunately your boss forced himself to take over power by use of gun. So the only thing you can do is to tell your boss to stop kidnapping innocent Ugandans, killing and assassinations, plus corruption. Because we are in .com era. Each and every time a person using his own smartphone, he or she can load anything on social media. And these things are being viewed worldwide. So blame your boss for his messing the country in such a way that he's using the brutal system of killing and kidnapping innocent Ugandans to the extent that he had sent even external security agents to come in diaspora to start assassinating Ugandans. So stop blaming Robert Kyagulanyi Ssentamu. Blame your boss who doesn't understand the meaning of politics and the meaning of diplomacy. For him, what he knows better is to kill, kidnap, arrest, and intimidating Ugandans. So don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankadde mu Luganda. Mukulu, ovudde n'ogamba nti gavumenti eteeka envumbo ku kutambula kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, president of Robert Kyagulanyi Ssentamu, ogenda e Bulaaya, nti simanyi kino,
kireetera abamusiga nsimbi obutajja mu Uganda, kireetera abalamuzi obutajja mu Uganda, era kiviirako n'abamusiga nsimbi obutajja mu Uganda. Olw'okuba atambula alaga abazungu ebifaananyi by'okutulugunya n'okutta n'ebintu ebiri mu Uganda. Njala kubuuza mukulu, bw'ali ng'okyali mu ludda oluvuganya ng'okyalimu empeka emera, ebintu bino wabyogeranga ng'era obiraba nti Museveni mubi era akola buli kimu, naye olunaku lwe baakuteeka mu gavumenti n'oyingira gavumenti, amaaso gaakuziba oba kyewali otegeera kyava mu bwongo ne kigwere. Nga bwe tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze, ate Museveni mulogo yakuyiwa Windows naawe n'oyiika. Tokyategeera na kumanya abantu nti battibwa kubanga otambula mu SC oyina abakuuma. Previous wali tolina bakuuma, wali toweetaaga mukuumi yenna. Wabeeranga ku Uganda House, wabeeranga wali ku opposite akabozi kubbiri. Ekyo kizimbe nkyerabidde. Nga tolina kuuma wadde ow'akasaale, kati ennaku zino otambula n'eb'emmundu, oyina leading kaya kikyoyagala. Kitegeeza obwongo tolina. Museveni by'omwogerangako kati byava otebivanga wo. Kati lwaki ogamba Robert Kyagulanyi Ssentamu alemesezza abantu okujja mu Uganda kubanga busiru bwammwe. Genda ogambe bossi wo nti one, balekerawo okuwamba bannayuganda, balekerawo okutta bannayuganda, balekerawo okulya enguzi n'okusula eggwanga mu ntata. Ez'emmundu ezivuga mu Uganda nga bakuba basirikale, bakuba abantu amasasi ba innocent people. Golooza ki omuzungu tasobola kulaba mawulire muteeka ku radio ku TV? Omuzungu tasobola kumala online New Vision kwali, NTV kweli, NBS kweli, BBS kweli, abazungu bascrolling ne basoma ebintu ku Facebook, social media babiraba. So tosobola kunga ati omuzungu ategedde nti mu Uganda bakidnapping abanajja tasobola kujja. Teri investor asobola kujja mu Uganda nga n'okula president n'okula mubbi Museveni musoka mujja ko millions and millions of dollars agati agenda kujja mu Uganda. Okitegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola bakita exposing kulabisa. Kati gwe tosobola kulabisa mu kamukitegeeza nti oli musiru. Bwabanga Red Lever yavudde wa Justice or Minister of Justice wa Judicial System n'ayogera ebigambo ne mufundako omusomo simanyi yayogedde ebyasima tukitegeeza mu basimu ino okwetereza ngo budde bukyali. Temuddamu kuvuma musango na kutaku Kyagulanyi Ssentamu obusiru bwammwe kubanga buli kye mukola tukiteeka ku social media by all means ne muna tutisa tujja balabisa by all means tujja kubalabisa by all means anavaako aveeko asigala kasigaleko. Obuzibu bwa Uganda yoseeri nammwe abasajja b'enfula bagezi nga temutegeererako ddala muli basiru nnyo. Nobert Mau ogw'omu ku basajja tulozo bategeera nti tukyategeererako ddala. So kati ye kaakole kyalina okukola kubanga nammwe mwakikola mwalabisanga Amini ne mulabisa Obote kandi Kyagulanyi kaabalabise mpaka gavumenti ekyuse by all means kubanga muli mu kuteetatya. By the way, I'm here to inform you Nobert Mau and your boss Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu is not intimidated and he's not scared about the ongoing situation because he knows whenever the regime resists, force is applied. So wait for force. Force is going to be applied at mujachidam. So stop intimidating people. They should stop him from moving around, from moving around the country, from moving out of the country. Mumaravi said that he not treat Akikoze. He Akikoze. Kyagulanyi si asima mascraves ez'okutta abantu, si awamba abantu, si akuba abantu amasasi, no, talina mundu, talina kukomera. Ekyo mukikola kubanga mukimanyi nti obwongo bwa busiru. Ate kati ennaku zino njagala nnyo abasajja baga nti baasoma naye ng'okusoma kwabayamba kuwandiika na kusoma mannya gaabwe naye nga obwongo bwa basiru mbeetaaga nnyo kati nga ggwe Mau. Nti n'omwana piwano byakusinga okutegeera ennaku zino kubanga wayingira mu gavumenti ya Museveni. N'okola statement naye nga tosoose kulowooza mu bwongo bwe kyenjogerako kituufu. Awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala kati nina ekintu kye mbadde saagala kwogerako nakubalaga naye I'm going to be forced naye nga sina kikola kansooke mmala obba nnyonnyola bulungi nnyo nza kansooke mpisewo kino ekya oluguudo lw'e Masaka najja ku Sande ne mbawa analysis yange ku butya bano batasobola kukola luguudo luno nga tebasobola kusolvinga problem y'oluguudo lw'e Masaka eri bweti nti gye baasima omusenyu yonna amazzi gano gye gaali gayita baagusimayo kati amazzi galina ttambula agasagaddawa gadda ku kkubo. Ekirala bridge ya Katonga simanyi mwaka ki gwe baagizimbiramu naawe wali wano simenti ogumanyi bwe baazimbira bridge ya Katonga eyinza n'okuba nga esinga ne independence ya Uganda obukulu naye nga all along ne bali tefunanga maintenance. Nkiddamu bridge ya Katonga
oba bagikola ku independence oba before independence naye tefunangako maintenance oba okukyusa ebyuma bye baateeka. Mujjukira nti amazzi naddala amazzi mugalabanga gatali acidic ne somehow amazzi mabi. Yensonga lwaki kuba bwetonya kolansi akola ki yenna anaabukana agenda kati kitegeeza amazzi gayina ebintu byetakolagana nabyo kati amazzi tegakolagana na steam. Kati njera kubuuza independent sagala balimba mwenza amazima agogeranga amazima simanyi olugu katongo bulijje katongo bagikola mwaka ki bwali amayo akola bulijje katongo ajwa na ngambe typinga wano naye eyinza nokubanga ne ku independence yaliwo naye nga tefunanga ko maintenance tewali yali akozeko kye tuyita survey okola search nti bulijje no gituyitako bunako kumala emyaka nkaaga mugumu bagikola ddi tukyusizaamu ki twongeddeko ki nga ne buliji ejinje enkadde mwagirekawo ne mukola buliji empya kitegeeza nti liye tekyasobola kukola. Ne tuyina embaata zaane tiziri mu Uganda muno bafuga bali mu Uganda bafuga najja nabaga ladies and gentlemen the president of Uganda nenga tana kyasobola kukola uyakoma yasirika waawu bangambye bagikola mu 1993 nze calculator agirina wano lindako bano tujja balabisa lindako 1993 tuli mu 2023 minus 1993 buli eyina emyaka nkaaga emyaka emeka nkaaga. Imagine bulije eyo eriko highway efulumya n'okuyingiza emmotoka ez'amafuta ez'omusenyu efulumya basi buli lunaku ndere basis nga n'emmotoka ezo kilo zeetikka oba buzito zeetikka teziri ezimu tesinampime okuyita ku luguudo olwo for 60 years. Olangambira ku mulenda akaga musanvu whatever it is Mugumya Isaac whatever it is omuzungu akola azimba ennyumba naga nekizimba ekyo kino okubeera emyaka 10 obaga ne bakimenya ne basawo ekiyumbi buliji ye katonga bwe bayina emyaka nkaaga mugumu nga mbadde temukolangako kintu kyonna wadde okufuna kati mbale musomba amayinja amanene muyuwamu temusoose kumanya amazzi ddame kigiga akoze ku fulo mulese kano kaweeti akaina akagulu akawanvu n'emmotoka by'amayinja muyuwambu yiji Mugumya Samuel bamugembo alimba orugu in fact Katonga bridge yonga yo ebadde tata wa Uganda emyaka nkaaga nga buli naku kuyitako emmotoka ezisukka zinza nokuba zisukka akakadde olunaku nga zisukka akakadde buli mmotoka erina buzito bwayo ng'eyitako nga temulukolangako maintenance temanyi tulina okufuna option y'oluguudo olulala kati muleese mutandise okuleeta amayinja muyuwamu amayinja temusoose kumanya nabaga temugeza ne mukola oluguudo nga temusoose kumanya amazzi gavudde ludda wakiki ekyagajja amazzi gabadde almost for 61 years nga tegabomoka kutuukaawo ate ne mbagamba nti amazzi gagenda kuva gye gatuuse luka yina gagenda musalako kyatandise okulabika na kibagamba ne mbagamba nti amazzi agagenda kusalako luka ya nyumba zitandika okugwamu Bibyo, bile bagamba. Bile bagamba gagenda kulumba ennyumba z'abantu mbagenda luka yegenda kusaana wo. Nabagamba luka yegenda kusaana nga muloza ansaaga. Nakano ka video kankabazanyire era nakaluguudo obwo. Loza saka uploadinze wano. Munansonyi wasaka uploadinze akalaga nti oluguudo lwabomose mu bitundu okuva mu lukayo okuyingira side lwabomose kitegeeza nti mwe temulina common sense kumanya nti oluguudo lwakola mu 9 oba nkaaga mu ebyo nkaaga mu 3 after 15 to 20 years nino okukyusibwa temukimanyanga nako oluguudo mu luggale
muddemu muyite ba constructors abapya baddemu bakole kye tuyita survey baseveyalinge kiki ekivuddeko amazzi ago okwanjala muddemu okole oluguudo olwo okuva eno gye lutandikira mpaka gye lukoma mulyoke mukole bulije temugeze ne muyiwamu amayinja ago ekisooka mwayika windows tosobola nature bange gambye nti nature egenda causing problems tosobola kustopinga nature aga amayinja ge muyiyemu enkuba egenda okutonyolwa egenda gatwala mugajja kusibira Sudan eri waggulu eri mu katuumo gye gajja okusibira ge muyiyemu olwo agenda muyiwa enkuba etonyoyo ebireri mujjagayo agali katuumo mu Sudan gye gajja okusibira awo sigenda kulwana bagabo gambe nti mwegenze nga mukola oluguudo olwo kati ngenze ko kintu kino kuba ndedda kikanga 10 zokka ngenda basaba mwenna ba comrades abali mu struggle n'obuwombeefu please temuddamu basajja mivule mu muleke mwenna abaana bali mu struggle temuddamu basajja mivule mu muleke kubanga ye muntu omu go bazzaawo okuvuma lwa Kyagulanyi Ssentamu nga tamulinaako kintu kyonna kyammanyiiko temumuddamu nge mwali mwesonyi omugenzi temudda mu mivule muleke bwe navuddeyo ne mbawa security alert abasajja bano kuba bagenda batta ekyo nakibagamba openly ne batya nnyo n'avaayo n'akola kye tuta premeditated statement n'ayogera ebigambo naye abasinga obungi kansooke mbannyonnyole ebigambo bino lwaki yabyogedde Museveni system gyakoze asobola okukozesa omuntu singa oba teweetegeerera kati nga basajja mivule n'amukozesa okukola kye tuyita okwewandiikira eddaame erirye ng'aliyogeredde nga ye litya already omu ku bantu gwe banteeka ku assassination system Museveni gyagenda okukozesa okugjawo kati bwe namaze omusoma n'apaapaala ne bamuwona abasirikale kati bamuwadde abasirikale bennyini baddamu ne bamuwa script ey'okwogera ng'alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugamba yogere ebigo bino ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga ye mu bwongo bwe tategeera nti gyakoma okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu state ejja kikozesa nti abaamuse bavudde mu kampu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga Museveni kennyini yamuse kati ekyo kyatalina bwongo bamugamba yogere ebigo bino abyogera yalowooza nti state bwe neeba emaze omutta bagenda capitalizinga ebigo byeyogere Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuse yavudde kuba yamuka kabinja kamuse naye nga ate gavumenti yamuse ekyo be basajja betulina mu media betuuza nti tebategeera that is a premeditated statement ono bamuwandiikidde ekiraamo kye kyennyini akyesomere naye ng'ate bakimukozesa okukireflectinga nti bwe bana bamugjeewo ebigo byayogedde nti byaluma Robert Kyagulanyi Ssentamu banduntu tebamuviddeko okufa brain za monke yeyo system Museveni gyakozesa edda twayimbanga kayimba wakikere mutono oba okuwagako ekikereke kunywa amazzi kikoma okunywa amazzi kikoma okuwaga kivamu nga kibaluka obalusi kati nono omusajja kimukozesa kati ngenda basaba temumuwa budde muleka ayogere byayogera vidiyo eno njala mugiwuliza mbadde saagala kuba yayogedde ebigambo bingi nnyo mbadde mwagiwulidde edda nenze njagala mbawo statement yange mu dakiika 5 ku bigambo byayogedde mulyoke mutegere nti ono bamukozesezza statement nga essaayo ne bamugjawo gavumenti ejja kiriflekinga nti byayogedde ku Kyagulanyi byamuviiriddeko aba bali mu opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja ke baamuse kye bamukozesezza nga takimanyi kye njagadde obategeera naye ng'ate omwami ono bambi temunenya obuteetegekera kibi nnyo buteetegekera kimbaga walimu kalowoozo kali obuteetegekera kibi nnyo bakozesa omusajja ono kubanga teyategekera ng'omuntu obwongo bwe si butegefu alina n'ekimbula kati mumulekete mulwana naye njala muliza video mbi nnyo munansonyi mbadde saagala gizanya kuba mwagiwulidde edda naye statement zaakozesezza zijja ku kiri kyembaga nti bano bamuwaga ayogera ebigambo bino batuuka omugjawo nga state ejja kozesa nti beebyavumi bakozese bamusse njala mugiwulirize bulungi nnyo sandiyagadde gizanya era mu kusookera ddala ngenda kusooka kwetondera mwenna abawuliriza programu eno n'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nandibadde sizanya video eno already yabadde dda ku social media ng'etambula naye nze okusinziira ku analysis okuva mu soso zange ez'enfuna njagadde ngizanye muwulize ebigambo byayogedde then nfundikira ebigambo byengenda okwogera muliko mutegere lwaki omusajja n'omukozesa nga tamaze kulowooza ebigambo byayogedde kubanga bw'oliza statement alinga agamba nti ebigambo bino abyogera bwe baba bamusse Robert Kyagulanyi Ssentamu yabamusse naye ng'ate already ali mu pipeline y'okumuggyawo kati njagadde obasegeeza muwulire bulungi nnyo ebigambo bye kuba yayogedde ebigambo bibi nnyo so Mr. President
nkusaba onsonyiwe n'abawuliza mwenna video ngenda gizanya mugiwulire nga kijagadde bagibazanyidde bwe bagiwulidde naye njagadde ngizanye musooke muwulire statement zayogedde mwaziwulidde nze ndyoke mbawe okufundikira kwange so Mr. President onosonyiwa okuzanya video n'abantu abalala mulyoke mugitegere bulungi nnyo biki byayogedde Museveni agende beeratta abantu kakati terera nkuwe bwino akabinja akatta abantu kali wano kali magere ekitta abantu abagenda okutta Franka Kashumba basajja mivule Hamisi Kiggundu ngabo mwana lisiti Lumbuye yabadde asoma Dr. T Amale yazanyanga Tamale Mirundi abagenda okutta mutabani wa Tamale Mirundi enteekateeka zonna zikolebwa magere era magere balina Zoom bakolagana n'abazungu bakolagana ne bannayuganda abali ebweru mu Amerika waliwo omu ali munnayuganda ali Maryland musaza Maryland mu Amerika owokubiri ali musaza ya Connecticut mu Amerika munnayuganda omu ali Dubai mulimu omusirikale yali wa polisi wano kati naye ali bweru abantu abo bebakicoordinatinga bebakikwasaganya waliwo n'abala lisiti ngenda kibawa kakati bakola Zoom babeera bateesa era embizi ey'emagere eri wamu ne mukulu waayo yasinga obutemu Uganda mumpulirize bwino bwe tulina embizi ey'emagere mukulu waayo yasinga obutemu bino byonna yabikola era n'abatukuba amasasi yagenda okubafuna bahitmen yagenda okubasasula sente ziva ebweru zirina bwe ziyitamu nezituuka ku mukulu w'embizzi omukulu w'embizzi n'azitwalira embizzi kakati missoni zino zonna ez'okunoonya abanaatutta mukulu w'embizzi embizzi y'emagere mukulu waayo yanoonya abagenda okukuba abantu mbadde mu maofisi ag'ekitalo agawerako ag'ebyokwerinda nga mbabuuza ekibagaana okukwata abantu bano nga bwino tumulina ekibagaana okubakwata nga bwino tumulina bakikola mu ngeri ya nkukutu nnyo missoni yakukyayisa Museveni abaganda bamukyawe bagenda kusaddaaka ffe batuweeyo basajja mivula affe mutabani wa Tamale Mirundi affe abasiraamu becyange nga Hamisi Kiggundu bamusse kugamba bagenda kugenda nga batta abantu mu bitongole eby'enjawulo otegera mu bika eby'enjawulo abaganda banyiige bakyawe Museveni efirindi evuge wabeewo okwekalakasa Museveni bamutteko kati ye missoni eno ey'okutta abantu bakyawe Museveni toyinza ddama nti basajja mivule Museveni agenda kutta era Museveni n'anzita Museveni mumuyita musiru bano abakola obuyeekera within nga babukolera muli munda mu ggwanga nga tebali mu nsiko be babikola ne mugamba nti Museveni agenda kutta Hamisi Kiggundu era Kiggundu ne bamukuba amasasi Museveni mumuyita musiru. Alright. Ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi bwabyogedde ekyo tuyita free method statement gye bamugambye okwogera okugjawo byonna ebitambula mu ggwanga nti abantu battibwa statement gyakosezza nti embizzi y'emagere mu mateeka embizzi kisolo si muntu yagambye n'abaana b'embizzi battibwe kati bwe tuba tuli mu nsi ezirina amateeka statement gye yakoze already CID yandibadde yamuyise dda to clarify ku statement gye yakoze but olwokuba tino mukozi wa gavumenti CID tennamuyita naye njala kugamba munnange butyo bwe najja ku live ne ŋŋamba omugenzi weeye amanda mu mbugo musajja gwe musajja mukulu weeye amanda mu mbugo eno video ngenda gitereka embogole ziri kwata omuliro nja gijjayo nje posting nkiddamu weeye amanda mu mbugo embugozo lo zinaakwata omuliro ngenda kuddayo video eno gijjeyo ngitimbe ku mutimbagano kubanga ogaanye okukozesa emyaka gyo n'obuyigirize bw'olina n'obutegeevu mawulire
okumanya statement state zekukozesa kuba Museveni bwati bwazaakola ebintu n'otamanya kikyoyogera na kikyogenda kuddako. Najja ne nkugamba ng'omusajja ne nkugamba munnaye waliwo olukwe ABCD kati gwe ate bakuwadde scripture endala ogitambuza oyogera ebigambo ate ebikwongera okukunyikira ddala. Kati wennyise weeyo amanda mu mbugo. Era njala kugamba ekigambo kimu nti tulisinkana mu nsi endala naye gwe ebyo bikoze eki biwedde kubanga abantu bangi abadde nga gwe gye bakomekkereza tebamanyiyo. Kale Mukama akusaasire. Naye ngenda basaba nti ono statement bagimuwadde bali bana bamujjobe kennyini bajja gikozesa against Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bakulembeze oba ekintu kyonna mu nnoopu. So kyenjagadde bategeeza nti eno statement yabadde mpandiike bulungi kubanga ono omwami yabadde kola ebitongole by'okwerinda gye yagenze musome yagenze kudde okukola training. Kati simanyi omuntu ne Mukama tusaasire bwe ntuukanga awo ntwalanga ne siva mu kuzuukuka ne mbeererayo ddala bwe ntuukanga awo. Kati kyembagambye batamanyi kye bayitayo seri bwakola system yeeyo. Yasoma ya mastermind ngeti kye bayita blackmail. He can spend billions of money to tarnish someone's name in any possible way. Museveni asobola okulema okuzimba essomero. Asobola okulema okuteeka eddagala mu ddwaliro. Now making sure nti akusiiga empitambi public ekulabe mu kifaananyi ekirala ekyagala obeeremu. Ebigambo Museveni byakozesa ku media nga addressinga abantu aziyita mbizi. No one in Noob has ever called any government official pig. We know it clear that it Museveni, after assassination plots, he comes out publicly and he mentions pigs. So, boba gwera bi decision byakozesa ne Mukama wagikozesa, that means bakuvuga speed. Bakuvuga speed. No muntu yakumanya emyaka ebimaga nti what happened to this gentleman. Kyenjagala osoko mu senses zo. Museveni gwoliko yasiiga Idi Amin Dade Tomi nti yali abantu is a cannibal. Abazungu bakiwandika mpapula za Mawulire. But fine tugenda okinga Amin tali anko muntu tali anko wadde kibumba kyamu oyigo tuyita Museveni. Nagandi Amini yattalu mutamutangako. It was him Museveni who killed gundi natalu mujala nuwu. Ate kyotamanyi Museveni akutta najja mu kuziika oba n'asindika omuntu n'akuwa obugu n'akigala. That is him bw'ato bw'akola emirimu gye. But people don't understand him. Okitegera Museveni bw'ato bw'akola emirimu gye. The moment he failed to get you, ainakola chibaita blackmail. In any way possible, lwaki lyakozesa mukazi wo, omwana wo, omuntu akuliraanye oba amawulire okusiiga ettoobe. Kati ne bw'ogenda ku Wikipedia yonna byonna bye bali bawandiika ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kunze ku bantu byonna kuliko byabwe sswaggwa bwereere. Neffe tujja tutwogera mu nga musime tuli ba hooligans. We are not hooligans, we are here to speak the truth. So when you speak the truth, we become hooligans. When you keep quiet, we are good people. So, we shall keep on talking and we shall keep on speaking. Whoever get annoyed, we are very sorry for you. Because it's our constitutional right to speak for those who can speak out. There are so many Ugandans who have been intimidated. TV, radio stations, all presenters, they have been intimidated not to talk about politics. Talk about issues concerned about the citizens, the innocent Ugandans. So we shall speak up. Tujja kwogera mutu yite kyemwagala, we are ready for that. Go bompite embizi. Nompita omutemu, nompita omusezi, nompita ki. I don't care about that. Kubanga nkimanyi muntu gwendiringa. The moment you know the weakness of your opponent or your enemy, kiba kitegeeza nti ogenda kusucceeding. First and foremost, tumanyi Museveni kikyasobola bakiyita propaganda na media byabasinga okwagala. Addira omuntu gomulooza nti ategeera n'amufuula atategeera n'amukolera kyayagala.
addira omuntu gwe mwali mulooza nti ategeera n'amufuula nti tategeera n'amukozesa kyayagala. Tunulira TV zonna n'abakozi abaziriko bonna be twali tulooza nti bategeera tugenzo kizula tebabakozesa obutategeera kati bategeererako ddala. Kati gwe bw'oyitayo ng'oli asomera omuyawa muvumya embizi tonyiiga oye Museveni. Bw'oya nti oye Museveni yemonto kisakubira tonyiiga oye Museveni bw'ate bw'akola ebintu bye. N'olya nti gundi oye Museveni bw'ate bw'akola ebintu bye tayagala bintu biteredde. Naye bw'omwogerako ekintu kimunyiiza n'anyiiga n'atugubala n'azimba ebigere n'omubuuza otugubala kiguno gwe munnyo gw'osasula nfe katukuteremu omunnyo oguwulire kati bantu kye batayagala Museveni tayagala muddiza munnyo mu kirozo zaagukuwereddemu. Museveni tayagala muddiza munnyo mu kiro ze wamuweereza akuwereddemu. Ayagala mbu bw'akuwa kiro gwe mwekoota naye ffe tujja kukuwa kiro 5 otuwemu tukuwa 5. Kati ekintu ekyo kibasomesesa ebbanga ddene nti sisitimu ya Museveni eri enkadde ya blackmail yaggwaawo. Abantu bamanyi kati ne bonoga nti Kyagulanyi musezi si musezi nti musiyazi si musiyazi nti mubbi si mubbi. Buli kimu kikoze mukikoze kisaana nekiganye. Kati mukulu gwe nawe ye Amanda mu mbogo bakusaalire tetuna kyakukolera. Naye eno video tegenda sigalayo mu archive tujja gijjayo tugikutira ku mukutu nga gwe kennyini kubanga agenda kubatta talina kyabaagaza. Munnange sijja kulwawo wano mukaba bakumira mpeera tujja kuseka n'olunaku lwonna mwe bali kubeerako mukama bakomere. Neche mba mmanya Uganda ku timing bomb. Buli muntu nyweza monno ate musigale kumulaba tubakutiisa tiisa. Ebisigale tujja binyumya olunaku olulala. Mwelaba.